Mbalamusiza manyi. Obadde okimanyi nti Buganda y'ensi ekyasinze obugunjufu mu nsi yonna. Kino omuzungu yakimanya n'awandiika ebyafaayo bye byagamba nti byawandiikibwa Saapulo Kaggwa. Omusajja amanyikiddwa obulungi nti teyasoma era yali tamanyi kuwandiika yadde erinnya lye. Omusajja yazaalibwa jjojjuuzi wano mu mwaka gwa 1869. Omusajja yazaalibwa e Busoga ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga II ng'atuwandiikira ebyafaayo. Ekyo si kituufu era nga okusobola okuzzaawo ekitiibwa kya Buganda ekyaliwo okuva edda n'edda, Abaganda tulina okumanya ebintu bino ebisatu era ne tubikolerako wammanga. Okugeza nga weezuule gwani era weeyagale. Okuva edda n'edda amaanyi gaffe gaalinga mu kwemanya kankunnyonnyola ekyajja kitya. Okugeza bw'otegeera nti oli wafumbe nti maama akuzaala wandiga oba wangabi, ekyo kijja kutondawo Oluganda n'abo bonna b'ogenda okusanganga nga bafumbe, era omukyala alina gw'onosanganga nga wangabi ajja kubeera maama wo. Kangeze nti nno omusajja gw'ogenda okusanganga nga wangabi ajja kubeera nga kojjaawo. Ezo ze connection n'omukwano ogwalingawo okuva edda n'edda, nti tewasisinga, kyalinga kizibu nnyo okusisinkana omuntu nga tomulinaako connection. Kyalinga kizibu nnyo okulekawo Muganda munno noba nga osobola okuyamba omuntu gwe muteyinaako kalandira. Kati Muganda wange owuliriza, bw'oyagala okumanya ebifa ku kika kyo n'ebikufaako munnange, buli kika wano mu Buganda kirina WhatsApp groups ezisukka 10. Ojjasi oba ogenda kunkolako nze nkulaga omuntu omutuufu, lwakuba bagenda kubuuzaamu ebibuuzo ebitonotono naye tofaayo, tebayinza kubuuza by'otomanyi. Just kakasa nti kituufu oli omu ku bo, then ebisigadde ojja kunoonyereza mpola ng'otuuse ewaka. Kati bye bino by'olina okumanya ku ggwe. Mwana wange, bw'obanga weeyanjula obanga otambula ng'Omuganda osookanga na linnya lyo, olwo nno nozzaako kitaawo, awo nno tussaawo bajjajjaffe. Awo tulwana nnyo okulaba nga tuteekawo bajjajja oba nga twogera ku bajjajja at least 3 oba 4 n'okusingawo. Ne tudda mu luggya mwe tuva, ne tudda ku lunyiriri, awo ne twogera ku mutuba mwe tuva. Ab'enganda zaffe abali awo baba batutegedde dda era obeera oli awo nga kalulu kavuga obanga ofuna kona count. Munnange bulijjo mbadde simanyi nti oli muganda wange ddala. Naye tetukomaawo ku mutuba, tweyongerayo ku ssiga mwe tuva. Oluvannyuma ne twanjula jjajjaffe owa Kasolya n'obutaka bwaffe. For example, ab'effumbe tugamba nti tusibuka bakka mu Busiro. Ngono ejjajjaffe oyo jjajja katugambe nti jjajja akulira ekika mu b'effumbe ewa Lusimbi, mu kika kyammwe gwamanyi kuba nsimanyi kika kyo. Obanga oyagala otegeera jjajja w'ekika kyo nga tomumanyi osobola okuwandikawo mu comments, enda kubanga mukuwa erinnya lye jjajja aliko kati ne jjajja erinnya lyabwe nga bwe libadde litambula mu kika kyammwe. Bw'omala okwanjula jjajja mw'ova, jjajja akulira ekika, jjajja owa Kasolya, awo nno ng'oyogera ekika kyo nti weddira ki, awo nno nossaawo omubala gwammwe guvuga gutya. Munnange ffe wano eno mu Buganda ebukojja tuwaayo nnyo ekitiibwa, kubanga wano mu Buganda tumanyi bulungi nti emikisa gyonna egy'essente giva bukojja. Awo nno twogera ku maama atuzaala, era wano mu Buganda kaali kalombolombo okuva edda n'edda nti bwe tuba twogera ku mukadde atuzaala tufukamirako wansi, era ne tuba nga twogera ku kika kyavaamu ne bajjajja abamuzaala nga 3 bokka. Awo nno oba omaze okutambula ng'Omuganda. Bwe tutyo munnange bwe twemanyanga ne tusobola okuteekawo ensalosalo n'abo abaatukolanga obubi ngamba abatavanga mu ffe. Amu ku muyinza okugamba nti busosoze, naye wano tewali busosoze. Wano mu Buganda okuva edda n'edda
Buganda yensi eyali esinga okubanga esembeza abantu era ffe waffe ngamba ebuyera awo Wakiso katwalinawo nga tawuni tulina awantu wetwagaba netugabira family eyo giraba Balalwe netubagabira babeere nga balundirawo nate right now nga wenjogera so bagamba kugenda bagamba nti muveewo kubanga balina n'ebyapa ebiraga nti waawe ekitegeera naye nga twasooka kubawaawo buwi wayita ebbanga nekifuuka ekibanja wayita ebbanga ne beegula ne basobola okubanga bafuna ki ekyapa so wano mu Buganda tetusosola naye ate kiba kirungi nnyo okumanya wookoma nawa wootandikira so okumanya ebyo ebintu kijja kubanga kituyamba okuzza oluganda luli lwe twalina okuva edda nedda nti nno tubeera tumanyi nti nno ono omu kuffe ddala kati genda obuuze ebintu ebyo bibuuza omuntu gw'omanyi nti naava mu bika bino wammanga anyway sigenda kugendayo eyo nnyo kati kubanga waliyo ebika wano mu Buganda nga babigabira abantu abali ebweru wa Buganda abantu abayingiranga obuyingizi mu Buganda bagamba nti bino ebika ebibiri buli wooyingira tumuwa kino ekika na kino ekika nkulayiriraga Katonda tasobola kutambula mpaka ku jjajja owakasolya nga tannagwamu kubanga bino ebintu bitubeera mu musaayi tebabikuraminga tugende ekyokubiri omuganda kyalina okumanya yensi ye era n'agyagala era nga guno gwe mulamwa gw'emunyenye ya Buganda era nga ebizibu ebisinga obungi bye tusanze wano mu Buganda tubisanze lwa nsonga abasinga obungi twalemererwa okutegeera ensi yaffe n'obulombolombo bwayo abamu kumwe muyinza okugamba nti tugenda mu busamize sirina kya busamize kye ngenda kwogera wano naye ate kyensobola okugamba ebizibu bye tusanze ebisinga obungi butamanya nsi yaffe Buganda abamu kumwe tamanyi na kumanya nti nno Buganda nsi kati ke kaseera mbeere ngamba girayo bwino obulaga nti nno Buganda nsi era ne Uganda okukolebwa okufuuka eyawamu waliyo endagaano ezimu ezitatuukibwako mu kulagaana nti nno twalina obwakabaka obw'enjawulo obwali butwetoolodde obwakabaka obw'enjawulo obwali butwetoolodde okukola ekipooli kya Uganda baali balina okuteekako bonna emikono nkulayirira abateekako emikono egyo baali tebaggwayo wabula guno omulama omuwanvu nnyo ate ndaba ne vidiyo ewanvu ye katulinde mu vidiyo eddako so tewerabira kusubscribinga ku G9cast mbaleetere ensonga ezibulayo 2 buli Buganda z'alina okumanya okusobola okuzza Buganda ku ntikko ayisa basajja Kabaka awangale